kuteekamu olunaku olwaleero mu buwombeefu bw'ekitabo nsaba busabi nsaba yenna aliraanye Ssaabasajja Kabaka oba omuwandiisi ow'ekyama oba omulangira yenna amuli okumpi oba mukwano gwe oba yenna amuli okumpi waali wonna nkusaba busabi omutegeeze nti mbadde musaba awobeko olugero ekigere wano oba akantu kano mukalikoodinge munaakamusindikira oba nakanamutuukako asobole okukawuliza olwale kubanga nobaka bwenjagala omutuusaako ye ng'omuntu abuulirize nga bukwatako ye n'ebintu ebimwetoolodde ebimu byatasobola kwetegereza bulungi ng'omuntu ng'ate ffe wadde tuli mitala w'amayanja tusobola obbiraba mu ngeri yonna ebeesoboka kale bwe mmala okusaba oyo okubeerako abasigadde ndowooza kitukakatako okuba ntugenda ku vidiyo eno olw'ensonga nti lwalwamu nnyindo lwekula wekka nga mbagamye nti olunaku lwe lwa Sande program ebeera bimuli Mulange Mengo tugitwala mpola mpola buli omu kwasobola okuba nga awuliriza olwaleero nno tugenda kukwata vidiyo eno mpola mpola n'obuwombeefu anaabatategedde munnange onoosonyiwa lwaki onoosonyiwa ebiseera bisinga buli muntu ategerera mu ntegera ye yanjawulo n'obudde bwe waliwo ategera essaawa zino wanjogera waliwo ajja otegeera nga nvudde ku live kuno waliwo ajja otegeera nga vidiyo ewedde nga wayiseewo n'ennaku yategeere kati tutegerera mitendera mu budde n'ennaku n'emyezi n'emyaka kati gwali wano njagala okitwale nti vidiyo eno gikwate bulungi mu kimpowooze ojja gitegeera ennaku z'omwezi 26 sigadde ennaku 4 zokka omwezi ogwa 11 tuyingire omwezi ogw'essalira ogwa Desemba oguggalawo omwaka 2023 joloko bazanja abantu betambuddemu nabo mpaka olwaleero naabo banaatuyungako gye mujjako tubadde mbizibu bingi nnyo betuyiseemu okuba tutuuka wano naye tetugenda kugendayo ngenda sooka kutegeeza bannayuganda mu kalowoozo ka leero akalowoozo ka leero kagenda kuva mu lugero lugamba nti wemukidde ebunyolo nga atalidda Buganda mu kalowoozo ka leero ngenda bategeeza nga mu kalowoozo ka leero ngenda kajja mu lugero lugamba nti wemukidde ebunyolo nga atalidda Buganda kino si kyogera oba buno bakasibuweereza eri Baganda bokka mbuweereza buli munnayuganda yenna ng'oli munnayuganda nakabala bakuzaalira mu Uganda nga kitawona ennyo ku basajja bannayuganda obubaka buno bubwo mu mbeera gye tulimu ennaku zino mu byobufuzi n'enfuga egenda maaso mu Uganda bataata bamaama bakojja mbasaba n'obuwembeefu buli amanyi nti olina omwana omuto oba omukulu n'oyo eyava mu makaago n'agenda n'atondekawo amakaage mbasaba mubuulirira abaana bammwe abo mbasomese mmanyi tibwali buvunaanyizibwa bwammwe kubuulira abaana bammwe kwagala nsi yaabwe nakumanya nsi bwetambula guno omulanga mu kalowoozo ka leero mwemukidde ebunyolo nga abatalidda Buganda ngera bategeeza amanya gaye mugamanyi sikyagala kweyogerako bataata bakojja basenga mikwano abooluganda kona mikwano ensi bagitwala muganda wange ali kunandaba anandaba ekyo bawikyejja taata wange ali kunandaba anandaba olwalo benja mama wange andaba senga wange andaba mwannyina zaali kuno muganda wange ensi Uganda bagitwala mbuuza baani abagitwala ensi yammwe ensi yaffe abasajja abanyarwanda abajja beekwese mu kisusunku ky'ekkovu batwala eggwanga Uganda naye mwe bannansi mwefudde abatafaayo nga buli kimu bwe mukiraba mulowooza nti bwe kiri nedda mu nfuga eyabamusibira mu bbwa babeerako n'ebintu bingi bibateekawo okubuzaabuza mbasomesezza nnyo ekigambo kye bayita okukyusa oba okubuzaabuza kye bayita diversion ekyo balina okutegeera abasajja bano abajjira kubajja bagoba oluuma balina enteekateeka yaabwe empanvu nnyo ne bajjajjaffe gye bataamanya mu kisa ekingi ekyabajjajjaffe kye babalaga munnanga abasajja bano balina ebisi baali bakwese mu mugongo gwabwe twabaaniriza ne tubaliisa ne tubanywesa n'okuba buli kimu ekye beetaaga balina enteekateeka yaabwe namutaayika gye bali balina okugusa gye bali mu kkolo lwaleero gyeruwa
Wetwogerere essawa zino mbala abangi munkubira amasimu ne munsindikira video ne munsindikira abantu naye ebintu bino bagamba emyaka 5 wedde babega. Nabagamba sibuli ayogera Oluganda anti Muganda. Sibuli ayina erinnya Uganda anti Muganda. Sibuli ayina erinnya Essoga anti Musoga. Sibuli ayina erinnya ery'Olugisi nti Mugisu. Ate sibuli eyita Omutolo nti Mutolo. Sibuli eyita Omunyolo nti Munyolo. Sibuli eyita Omunyankole nti Munyankole. Wepuna abo mambuka bwe batyo nedda. Abantu bangi batwesigikamu ne batwekwekamu ne batwefugikamu mu Luzungu kibayita camouflage. Ekigambo camouflage kya Luzungu naye bwe nkinnyonnyola kwe kwefuula ekintu kyotali ekibuzeebuze omuntu omulala asobola okubanga yalibadde akulaba. Ekyo kikola nnyo mu basirikale abali mu ntalo. Nti omusirikale abagenda kulwana mu ddungu mu musenyu bakola ebyambalo nga bifaanaganira ddala n'omusenyu ogwo. Kale nga ne baba agudde cover obanga ayina we yeefubitise oyinza okunza nti kalabika katunumba ka musenyu si muntu yaliwo naye ng'ate omuntu yaliwo yagenda okutta. Bw'aba agenze mu kibira ayambalira ddala ebintu ebifaanaganira ddala omuddo n'ebintu ebiri awo. Kati bw'agwa mu kibira ogwo muddo si muntu naye nga muntu yakola ki? Muntu yaliwo. Ekyo bayita camouflage. N'abantu bano ba camouflage ng'otujja tuyingiramu. Badikiteta basibira mu bbwa kye basooka okukola. Basooka ne bajjawo abo abantu abandi badde basobola okulabula bannansi nti abange luwaaya badda buli muntu zuukuka. Naye kye basooka okukola kwe kujjawo abakulembeze baffe abatukiikirya obutereevu ku buwangwa n'enno ne babamalamu amaanyi. Nzize mbasomesa ebintu bino wetwogerera obwakabaka obwe wano mu Maserengeta w'Abanyankole bo babusaanyaawo tebukyalina kye busobola kwogera. Bwe tugenda mu Bwabonyoro munnange ye Omukama tetumanyi Katonda gye yamuteeka naye nga gyali ye baamuteekaawo. Ne tugenda mu Bwabwensuluulu ekibamukola nkoko ekikola bazzukulu baayo mwe bumuyita Abana. Ne tugenda mu Bwakabaka bw'e Tooro obwo bo munnange eyafa ne yasika bonna enjawulo zero. Ne tujja mu Bwakabaka obwa Buganda bwo bawamba buwambe ne babuteeka mu nkwawa. Bwe tugenda mu Bwakabaka obulala bwonna Yoseri yamanyi kyakola ne kyateekawo na buli kimu kyakola. Bisigadde sijja byongera kuba muli bantu bakulu mwetegekera ensonga zino. Be bantu abadde baga abantu nti ensi bagitutwalako. Mukire bulungi nnyo mu kalowoozo ka leero. Abasajja bano okufuuka kye bali balina kusooka kutwala ttaka. Basobodde okugulako libaguze ne batwala ne batutte. Basobodde okutwefugikamu ne batuzaalamu abaana naffe ne tubazaalamu. Naye bo basigala ku mulamwa gwabwe. Y'ensonga lwaki bwe nakola ka video wiiki eri ewedde ne bagamba nti oyinza okuba olowooza olina Lamborghini naye ng'ate omutima gulimu gwalawo temwategeera nsonga eyo. Munnange osobola okufuna omukyala akaalaala kuweereere nga mulungi nnyo nawe yali batakusana kubeera naye. Ngera wandisuubidde nti abazadde bandikusabye ensimbi empya n'enkadde. Naye munnange n'omutwalira ku bwereere oba ku busente mpawe kaaga. Naye ogenda otuuka eri omuzaalamu akaana 2-3 ng'obusatu si bw'omwo olinako kamu. So nga ate ekigendererwa ki ye alina kutta oveewo asigaze abaana bano asiganiza obugagga byo. Bassa abantu bangi nnyo mu Uganda ku nkola eyo. Kyovula nti emisango egisinga obungi kati ennaku zino abasajja basinga okufa tebafa ndi balina okufa ekirwadde bakiyita bakazi enkwezenge ezaatwesifugikamu nti baali bantu baffe kumbe ate si bantu baffe. Kale munnange ekitangaala oba ekifaananyi kya ssensekere mu ngeri yo enjogamba. Kale njala bategeeza baganda bange ebivulu byonna bye mulaba ku social media ku TV ku radio bye balanga ennyo ze tuyita festival. Ezo ezimu ku nteekateeka namutaayika za dikiteeta n'abaseddekeza bajja okuyingira eggwanga Uganda zabateekerateekera enteeketeeke. Ekisooka baagala munywe muveeko mutamiire muveeko mugende abakazi abaliyo babwereere mutandike okwepiica. Kati omuntu bw'ateeka ekifaananyi ky'omwenge n'okwepiica aba talina nsonga yonna gy'omugamba. Baalaba obuzibu waffe nti twagala nnyo okulya nkuzibwa era tetuyina muwendo mutuufu. Akwata 20,000 n'azikuwa n'owaayo akalulu n'akafuuya emyaka 5-10 n'abba buli kimu kyalina okubba. Eyo system gye baliwo. Njagala olwaliro otandika okulaba nti okuva lwe twateekawo kye tuyita resistance n'okubanja abantu abajja battibwa n'abawambibwa wazze wateekebwawo festival ku festival bivulu ku bivulu y'ensonga lwaki kiwo kye baagala. TV, radio, ba celebrities buli kimu kyo bakolera ddala omulimu Yoseri gwayagala naye nga temusobola kitegeera. Kati ngenda bagamba bannayuganda bategeera munfune bulungi nnyo
ng'olina omwana wo wamuzaala naye nga gwe munnange emyaka gikuubidde akatambaala oli myaka 3 kwana gwe enkya toliiwo naye omwana ono waali munnyonnyola omutegeeze nti eno ensi yo naye bw'anadda mu bintu by'okugenda mu bivulu okunywa omwenge okwepiica nga tafudde ku kigenda kudda enkya Uganda bagenda fuuka emmomboze mu nsi yaabwe naye ng'ekigenda bafuula emmomboze be basajja betwajja okuyamba obuyambi kati abeefudde ekizibu batta bawamba basaanyaawo nemwe abaana bamwe basinga mu bivulu njagala ombuulire ekivulu kyonna ekitegekebwa mu Buganda nga mulimu Abanyarwanda abasukka 10 nga bakigenzeemu bo bali mu strategy za kubba ttaka mulimu strategy za kwepiica bali mu strategy za kufuna looli mulimu strategy za kunywa mwenge mulimu strategy za genda mu loogi ezisinga obungi mu Kampala basinga mu basajja bagamba na Uganda bambira mu bikolo by'obuseegu show ku show festival ku festival ne mulowooza mwensi mugenda ensi essaawa zina abasajja abali mu Rwanda bali mu kulwana ku nsi yaabwe mwe mulimu kunywa mwenge kino ekintu bakikola bakimanyi basanga abantu abatalina resistance kubanga temwagala kumanya bababuulira ekintu mulowooza kikyamu njagala otunule ku social media right nakutandika wiiki eno weggereddeko balanga kivulu ku kivulu kivulu ku kivulu tetunnatuuka wadde mu mwezi gwa Desemba kivulu ku kivulu kivulu ku kivulu kubanga yiwa abaagala awo mwe munywe musiwale muveeko bo bana abaseddekizi bajje batwala ekiweddera kikigenda mu maaso baganda bange njala bagamba mu kalowoozo ka leero muwemukidde Buganda nga batalidde Bunyoro nze simanyi oba ndi baabo ne mujja tuuka okwejjusa ku bugebe tubadde tubagamba ng'ensi abasajja bagitutte kubanga bo batuli bukiika ng'omwana anatta nnyina nga nfundikira akalowoozo ka leero waliwo olugero lwe njagala nfundikire nalwo si buli eyeetiba ensekese nti yakkuta gye ziyiisizza nkiddamu si buli eyeetiba ensekese nti yakkuta gye ziyiisizza olwaleero njogera n'abala boogedde abagezaako bbaza okusa ne si bagenda okufuna mu kintu ekigenda okuddako singa eggwanga eryo likyuka abagenda oddifunamu balala nnyo butyo bajjajjaffe abaatokomoka mu Luweero Triangle abasinga obungi n'ebijja byabe babisenda abaana baze mmomboze zitambula ku nguudo bye bali mu Saudi Arabia bye bali mu refugee camps okwetola ensi yonna abanoonya refugee status oba asylum seekers naye nga bano Museveni ne gurupu ye n'akabinja ak'enseekezi si be baalwana entalo ezo wenfundikidde akalowoozo kalo nga mbategeeza nti si buli yeetiba ensekese yakkuta gye ziyiisizza lwaki mbagamba olugero nga nfundikira akalowoozo ka leero fe baafuna omukisa nitukulako ne bajjajjaffe mu byalo twagendanga okutyaba enku naye nga buli mwana yenna otyaba enku okusinzira ku myaka gyo n'olusekese ogenda ddusibwa okusinzira ku myaka gyo naye ebiseera ebisinga bwe twamalanga okusenya enku ezo zitwale waka ate munnange emmere gye zaafumbanga ebiseera ebisinga eyajja gye yali yanjawulo ku yaffe kubanga ye nannyini maka ye ssenkulu w'amaka ago ate eriyo n'abataasobolanga girya emmere eyo naye ng'ate enku yakoze yazisenyeza kyeva tugaa nti si buli eyeetiba ensekese yakkuta gye ziyiisizza si buli akwata emmundu yayingira mu lutalo olwa Museveni mu 8 yali mu gavumenti nedda abali mbalala nnyo nfundikidde akalowoozo kaayo kati ngenze mu kiggula lwegi video nabaga tugenda gikwata mpola mu kiggula lwegi kyaleero njagala buli muntu yenna kikusange wooli njala kigenda eri mwenna abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi mumpulirize bulungi mu kiggula lwegi kyaleero abantu bangi mbalaba muli mu nsi muno mutambula naye nga mwasula obuwangwa nnene ne mwafuuka bazungu n'abazungu balina obuwangwa obwabwe leero nkuleetedde omanye omusika yaani
era obuvunanyizibwa bwe kyeki era singa tukuza obuvunanyizibwa bwa busika kiki ekigenda okuddako kati wuliriza nnyo munnange mu kiggulalo gye kyaleero omusika ye muntu yenna aba alondeddwa oba aba awandiikiddwa mu kiraamo ky'omufu okumuddira mu bigere singa ye aba avuddewo ng'omuntu oyo amuddira mu bigere alina okwongerayo obuvunaanyizibwa ye bw'aba alese emabega. Obusika tebukolebwa ku basajja bokka, n'abakyala bateekerwako abasika. Era ekiraamo kino gye bayita will omuntu gy'aba awandiise. Ekiwandiikisa ekiraamo kino kwe kulambula ebigambo by'omugenzi byewandiikira ng'ategeera bulungi okusinziira ku baana n'abantu babeera nabo ng'alese obuwandiike buno busomebwe mu lujjudde ku lunaku lwebanassaako omusika biki byayagala bikolebwe mulombe nga bassaako omusika. Naye singa omugenzi abatalese ekiraamo bakola batya? Wetwagala mulirize bulungi nnyo olwaleero. Kale gwe yenna ali eyo mpuliriza bulungi nnyo. Omuntu yenna gwe bayita omusika ebiseera ebisinga mukikwata bubi era mukifuna bubi. Omusika oba osikidde muntu oyo aba afudde. Naye ng'ekimukusikisa aba alese obuvunaanyizibwa emabega bw'ayagala ogwe omwongerereyo mu maaso. Gamba nga obuvunaanyizibwa bw'alese mu bintu bye, okukuŋŋaanya abantu be n'okubudaabuda abantu be, weppo n'okwongerayo omukululo gwe. Ogwo ogw'obuvunaanyizibwa gw'abadde nayo bwe buvunaanyizibwa bw'omusika. Ebiseera ebisinga omusika bw'asika muva ku kigendero ekituufu ne mwefuula kagubiiru ng'ejjindu ly'enkoko empanga erirekerera okwezimba mu maaso ate munnange ne lyezimba emabega w'okugulu kw'enkoko. Mutandika mutya? Munnange omusika bubeera buvunaanyizibwa era abasinga obusika bandibadde bakolera ddala ebyo omugenzi bye yali akola. Kati wano mu kusika ebiseera ebisinga omuntu asikira musaayi. Tyosikidde kitaawo olina okubanga otwala obuvunaanyizibwa babadde akola. Naye abasinga obungi olw'okwasa obusika mutandikirawo okutunda bya bugagga musika byalese, mutandikirawo okucunya n'okwawula n'okuzoganya buli muntu yenna ali mu famire n'okutwala obuvunaanyizibwa obusukka obungi okuba nti buli muntu ogenda omulengeza ekyo kikyamu no. Obusika oba osigadde kulembera banno so si kutwala bintu bya bugagga bisaanyawo bitunda byeddiza nedda. Era obuvunaanyizibwa bwandibadde nti bw'oba ogenda okukola okusalawo kwonna mu famire nga gwe omusika olina kusooka kwebuuza ku abo abaakolekerwa obasikire obakulembere. Gwe mugaso gw'obusika. So si kufuuka nakyemalira nti olw'okuba guwaza embigere by'omugenzi k'otunde k'ogobe k'oyawule buli gw'oyagala osalewo okukola ekyo ky'okola. Ekyo kikyamu mu nkola y'obuwangwa n'ennono kikyamu. Omusika olina kusikira musaayi. Ebisigadde byonna famire omugenzi balese emabega babuvunaanyizibwa bwa famire yonna abooluganda naddala abaana ne maama abazaala oba abantu b'omu famire okuba nti bategeerera ebintu by'omugenzi okusinziira ewaba byagala. Kati singa omugenzi agenda oba afudde talese eddaame kikola kitya? Ebiseera bisinga kiba kizibu nnyo ku bantu 10 abantu 8 baleka bawandiisa amalaame naye amalaame gano gabula. Olw'ebigendera by'abantu bali mu famire naddala abakyala babuza amalaame gano nga ekibadde mu ddaame tekifevalinga baana be oba kiyinza okuba kirina engeri gye kikosaamu okwagala kwe kye tuyita desire ne basalawo okubuza amalaame gano. Singa eddaame libula kyekiddako. Eddaame bwe libula era nga kirabika omugenzi teyaleka omuntu yenna gw'asonzemu nti agenda musikira, buno obuvunaanyizibwa butwalibwa abaana ab'obuwala ab'enju eyo okutuula bo kennyini okwerondamu agenda bakulembera omusika omwana ow'obulenzi. Era abaana bano ab'obuwala bayitibwa mu nju eya kitaabwe
ne babagalira munda ne batandika okuba akalulu nga tekayingidde muntu yenna wabbali omuntu wa family bo bayingira mu kisenge ne beggalirayo oba mu ddiro ne beggalirayo ne bagamba nti aha amanya abalenzi bannyinaffe bali basatu nti ye tugenda kulonda kagendo tukulembera bo ne balonda akalulu kaabwe asinzizza obululu oyo yaba afuuse omusika agenda okubasikira singa kitamu yaleka talese dame oba nga talonze musika mukitegedde bulungi nnyo bwe ovunaza w'abaana abawala singa kitamu balese takoze eki talaamye kati mmwe abasika be basikiza mutwala obuvunanyizibwa okuba nti mutwala obuvunanyizibwa tebakusikiza bintu bya mugenzi wabula osikira buvunanyizibwa na kwongerayo mukululu ogw'omugenzi omugenzi abeera n'emikwano abeera ne bizinensi abeera na buli kimu ebintu byabadde akola by'olina okukolera ddala okutwala omukulu gwe mu maaso okuggyako ekintu ky'okutakkirizibwa kw'eŋŋanga oba okuyimiriramu wadde okukisongamu ye nnakabuto zaakuzaala oyo mu bintu byonna babikolekeddwa musika maama wo takkirizibwa kuba nti omuteeka mu bintu ebisikiddwa nedda newankubadde mu buwangwa n'ennono maama wo akuwa ekitiibwa kye kimu ng'ekya bbaawe akuzaala taatawo ekyo kitiibwa kye maama obuvunanyizibwa bwe kukuwa ekitiibwa nga kyabadde awa bbaawe bwe buvunanyizibwa kale ndooza mu kiggulalo gikyaleero nkikomezaawo mwenna abantu abasika n'abaddira abafudde mu bigere bambi mulekeraawo okukola vulugu n'okusaanyaawo okwagala n'okusalawo kw'abagenzi kuba balese emabega ekyo kibadde ekiggulalo gikyaleero n'akalowoozo kati njala vidiyo tugitandike bulungi nnyo kansubira nti wasaanya kalu Charles Peter Mayiga oba wakubi batonnako osimanyi okujja ku njala sooka tegeeza Buganda nti mwine ebintu bimutamanyi naye kambi bategeeza olwaleero nga bena bategeeza nti wasaanya yagobebwa dda n'alemezebwawo Salimu Sale ne Yoseri butyo na buli kimu emmengo tekitambula nga bwe kirina okutambula era njala bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka omwami ono yamugamba taddamu ewantu wonna omukiikirira nti amukiikiridde ng'akiikirira Ssaabasajja Kabaka bukyanga lubanga lwa mmindi omwami ono yakagenda mu mpummula ezitali nteeketeeke 3 kye tuyita live nakati ali mu luwummula naye okusinzira ku mpuuna malungu zange omwami ono zamulabyeko e Tanzania gye yagenze okufuwa ku mmindi n'okunyenya mu nsaasi ogezaako okwenyweza mu ntebe waali kubanga ennaku zino omuyaga mungi nnyo mukulu ebikola byakala ku kalenzi bituuka ne bikola ki ne bivaawo eteri bukulembeze buwangalira ku kabirogo bikola byakala ku kalenzi Tanzania bakulabyeko bulungi nnyo gyogenda okusemerera n'okuloga naye eyo livu gye wagenzemu jajjiwulira kati ndowooza njagala mutongole video etandika olwaleero nga njala tutandike okubategeeza ensonga zino wammanga naye ndowooza tusooke tujjawo diversion zino mwenna njagala tugende bulungi nnyo sooke nziyo diversion zino tulyoke tugende ku video eyatuleese baganda bange mwenna abayisiraamu balamusizza mu linnya lya Allah tugezezzaako nnyo okubanyonjera ensonga nga bwe zibadde kubikwatagana ku nsonga z'obuyisiraamu zitegedde nabagambye nti ensonga zino mpanvuyirivu nnyo naye ate nyimpirivu nnyo nabagambye mu kkowe erimu nti zino kujja bantu ku mulamwa gwa kubanja bantu bufunze ne bagamba diversion ne mbagamba n'omusiraamu gwe bayita Haji Kiyimba naye state agent era mafia ekyo mwakitegedde bulungi mubadde mukimanyi ne mbagamba ne muddirwe tunda ebintu bino yalimu era mwakitegedde bulungi kubamba temulala kitegeera kati njala bategeeza muve ku diversion y'ebintu by'obuyisiraamu mugiveeko kubanga bennyini kyebakola bakimanyi baagala tujja ku mulamwa ngenda kuzannya obutambi bubiri then wetugenda okusinzira tutandike video olwalo nga nabugisimufungize munansonyiwa njagadde kusooka kujja diversion yenu era omuntu yenna ng'oyagala enkyukakyuka ku lw'eggwanga lya Uganda ebintu by'obuyisiraamu tuveeko tubireke Allah abalaba buli kimu yakoze fujjo ajja mulamu muwulire abantu bano babiri nga beekuba ate nga buli mwayo ogenda ekituufu kyekiri mumpulirize bulungi nnyo tugende mu maaso omuntu ategeera nti nebadde diversion gyabagambye sooke tugireke ono Kiyimba kennyini mu kavidiyo baŋŋanyisaze buvidiyo bubiri
mu lukiiko olwatunda ebintu bino yaliyo kati yabadde abanja ki n'okujjako nga tebamusasula ulira ono kiyimba no kansokenza nnyo kana kashek mubajje ulira ebintu byebagamba ebyettaka samanya ettaka lyatundibwa kangende buterevu ku nsonga byatundibwa ate kati baagala kutunda bintu by'obusiraamu mubajje tasalangawo okutunda kintu kyonna enkiiko zasalawo tasalangawo tulina minutes tulina ne mikono gy'abamemba abali mu executive eyo nga mu bamemba obwo mwalimu Ajabu Kiyimba yasalawo se property yetundibwe tulina obujulizi bakola ki babulina kati ulira Haji Kiyimba mva ku video nga diversion zo nezikwatagana n'eddiini y'Obuyisiraamu n'ebintu bye mugivuddeko ulira Kiyimba naye kati ate bekituuse mu kutwala property z'Obusiraamu bwonna mu Uganda ng'ensonga eva ku Sembabule ng'ensonga eva ku bantu abatono ab'olubatu kubanga okujjako omuntu nga yalina endowooza ze endala nga za bukyayi naye bw'olwotunuulira nti tuwanyisizaamu ettaka mu ttaka lituwanyisaamu ekizimbe ate nga kiri mu Kampala ne regions ne zifuna ebitebe byazo bwe zituula ne district ne zifuna ebitebe byazo bwe zituula obusiraamu bujja kutambula twemenye abantu baffe kulowooza mu ndowooza eriwo olwaleero n'okuddira obukyayi okubuwanyisaamu enkulaakulana ku lw'abannange abataliwo bamemba b'executive teri ayinza kiwakanya naye nze njagadde okuba nga memba w'executive kubanga bibadde biri mu lugambo nga bitambula ng'osanga bayinza obiteeka ku bantu ababiri omuntu omu ne lwali lukiiko lwasalawo nange mwe natuula siyinza kwegaana ne basalawo ne bagamba tekintu ekyo kitambule bwekityo awo nno nsaba bannayuganda basiraamu tweyunge ku nkulaakulana kitweyunga ku kutabula na kujjawo nkulaakulana kubanga ekyakoleddwa mu mutima mulungi mulina kye mukyabuuza ekirala ku nsonga ezo tewali kyemubuuza eyo diversion eggaliddwa mu butongole ebisigadde alina abakulembere buli yakola amazambi mu kutunda emmali y'Obuyisiraamu eyo diversion tugimaliriza kansule nti musajja wa Kabaka yenna oba omulangira n'omumbejja yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka kumaze omuluma kkutu leero ngenda teekayo okusaba kwange mu butongole nga kuli muwombeefu kansooke nzannyo akatambi kano ndyoke ntandika emboozi bulungi nnyo maze ebbanga lya myaka 5 nga zijja njogera ensonga zonna zikwata ku buwangwa n'ennono biki ebyononeddwa na buli kimu ekikoleddwa mu Buganda okulaga nti kisaanyizibwawo naye nga mwana wattu ebikolebwa okulwanyisa ebintu bino bitono nnyo naye njagala nzannyo akatambi kano mukawulire kwe tuba tutandikira emboozi ya leero nkuyita yonna gy'oli Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi jangu otaasa Obuganda nga Ssekabaka Mutesa we yataasa ensi eno ku bayaaye bano bayaaye abaagala okusanya bibuyabuya bisajja ebitudde Mmengo basajja bakulu abalina abaana n'ogamba nti twagala ssente tusanyeewo Kimera olusozi lwa Kimera n'oddeewo ne weebaka n'olya n'onywa Ssaabasajja Kabaka byonna bye baagala okukola bikyamu nkuyita yonna gy'oli mukama wange nfukamidde ku lusozi lwa jjajjange nkuyita yonna gy'oli mukama wange Musa macho obolyawo saali kwise nekino kisusse nkuyise Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi koma we mabega tudawaka otaase embiriza abajjajjabo Ssekabaka Kimera agenda baagala ssente bamaze n'okululambika lwonna yonna gy'oli nkuyita teri mulala gwempita nkuyita mukama wange kino kisusse empapula zayitawo zisayininga Buganda Land Board abaminisita ab'ennono ab'ebyobuwangwa Charles Peter Mayiga oli ludda wanga kino kituuka ku Bumera bannaalinnya b'amasiro abakulira bannaalinnya bali luddawa bonna basirise ku nsonga eno baagala ssente naye ssente muzitwala wa okusaanyaawo ebyammwe Kabaka omulamu Ronald Muwenda Mutebi Kimera atudde ku Namulondo Obuganda obwakabaka bwo babusaanyaawo wano we wali ensibuko y'amaanyi go gonna Buganda Land Board nammwe ne mutuule Mmengo basajja bakulu mutuludde mu myaka ne mubiri mujje musaanyeewo Kimera
yazawo bwakabaka bwa Buganda n'otula mu ofisi noga twagala biliyoni za sente ne tulina kuzijja wa Kimera tusanyewo Kimera eyameza Obuganda ne mutule mmego ne musirika abasajja abakulu abatuludde mu myaka ne mubiri kiki kibatuusa ku ekyo sente muzitwala wa Buganda okkulaakulana kyetaagisa kusaanyawo Kimera bannange abataka b'obusolya bajjajjaffe muli luddawa kati mbufunze akatambi katandise ntandise bwenti mwenna Baganda baffe betukola emirimu gyegimu egy'okwogera ku social media mbulamusizaako kansubenti muli bulungi buno bakanjala mbubasindikire buli mwabu fune bulungi okusookera ddala ndaba ensonga nnyingi nnyo nga zitambula naye n'enzimma amazzi olw'okuba nti buli muntu alina engalabi ye gy'akozesa okwogera ensonga ezimu mu buwangwa n'ennono ne bufuzi waffe owa Buganda Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu waddembe okwetaayiza mu Buganda nga bw'ayagala era waddembe okuganza omuntu yenna gw'aba ayagadde okuganza ekyo kiki ng'omuntu tekimugibwako naye ebigambo bingi ebibadde byogeddwa oluvannyuma lw'omuzaana ambasada bwe yaseerera era ndowooza yagalamiziddwa ewaabwe ebigambo bingi byogeddwa naye njala bategeeza ekigambo kimu buli kimu ekyaliwo mukireke nga bwe kiri olw'ensonga ndala byamuteekamu ebigambo nti ate mwana ayogera Olunyarwanda nedda omuzaana oyo obuzaale bwe we Rwanda era omwana yenna bw'abanga amaze okuzaalibwa ebiseera ebisinga bimala ne maama kale maama bw'abanga ali Munyarwanda era ng'olulimi olutongole Lunyarwanda kikakata ku mwana oyo kuba nti yali alina okuyiga Olunyarwanda olwo tekimufuula nti si Muganda kyejagala tusooka okugjawo so omulangira Crispin Junju Kiweewa mwana wa Ssaabasajja Kabaka ow'omuntumbwe ekyokwogera ennimi ezisukka mu lumu ogwo si musango nga namwama mwe mwagenda mu Buwarabu ne mwogera Oluwarabu nga temuli Bawarabu ami mu Luswayiri nga temuli Baswayiri mumanyi Oluzungu nga temuli Bazungu mumanyi Olufalansa nga temuli Bafalansa mumanyi Oludaaki nga temuli Badaaki naye kimukakatako kuba nti yali amanyi okwogera olulimi lwa maama we kale ensonga ezo njagala muzikomye bonnambiro lw'ensonga nti Ssaabasajja Kabaka waddembe okwetaayiza mu nsi yonna nga bw'ayagala era waddembe okwagala omukyala yenna gw'aba yagadde ku ky'olulimi ekyabasinga obungi mwogera ennimi ezisukka mu kimulumulumu tekikufuula nti olulimi lw'omanyi ate ly'eggwanga ly'ogwamu ennimi ng'endala naye ng'ate asigala mwana wa ntumbwe za Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ekyo noza nkitereezezza bulungi nnyo n'ensonga endala era nga kansimbulira wano emyaka giweze 5 bweddu bukyanga ntandika okujja ku bwenyi bw'ekitabo kuno ne ku mitimbagano gisinga obungi za social media nga nzija njogera ku nsonga ezikwatagana ku Bwakabaka bwa Buganda okusookera ddala nze nga nze omuntu nandibadde sisandide kwogera nsonga zino osanga wandibaddeyo bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika bandibadde boogera ensonga zino osanga wandibaddeyo abalangira n'abambejja bandibadde boogera ensonga zino n'abantu abakulu abatuludde emyaka bandibadde bajja okwogera ensonga zino naye tetumanyi lwaki baasirika kyekisookera ddala ekyokubiri obuteebuuza butambuza amazzi ekiro ekyo nakyo sooka okiteeke okukowe abantu abasinga obungi bandibadde boogera ensonga zino osanga okusirika balina kye beekengera kati ffe olw'okuba tulina obulumi bungi nnyo nga bajjajjaffe batusomesa ebintu bingi nnyo ne betulabiddeko tetwandiyagadde Buganda kusaanawo nga twogera nga tusirise munansonyiwamu twalina okuvaayo okwogera ensonga zino nkimanyi bulungi nnyo mu nsonga zino zenjogedde ebbanga lyonna eryo be zikosezza ng'abantu naye nga tezibakosezza nti zibakosezza badde babaali baagala bakosebwe nno baali beebisse mu ddiba ly'endiga nga tubalabanga abantu batuukirivu so nga ate bantu bakyamu abo nabo we bali mu kkowe batudde awo
Eriya abala bewunya nti ensonga zino azogera nga tezikwatagana myaka gye abo nabo no bateekaawo. Eriya agamba nti ensonga zino zandibadde tezigenda ku social media oyo nino omuteekaawo. Eriya agamba nti Lumbuye yalabye Ssaabasajja Kabaka mukamwa oyo nino omuteekaawo. Eriya agamba nti Lumbuye atyobodde Obuganda atyobodde ne Ssaabasajja Kabaka oyo nino omuteekaawo. Ebiti by'abantu byebamenyedde abantu abo bonna nabo kennyini balina obuvunaanyizibwa okukola ekintu kyenkola naye baasirika. Gwolekera omuto tegunyuma. Era kivula nti abazadde abasinga obungi bw'aba wakusanyusa mwana we yenyigira mu mizannyo eyo n'omusanga azannya n'omwana ogawo ate taata yazze buto oba maama yazze buto n'otandika okwekolonga ng'abaana bato si lwakuba nti abakulu b'ozannya nabo bakubuze oyina omukwano gw'olaga abaana abo n'okubalaga nti obajaamu era obaagala nze kye ndi mu kukola n'olw'ensonga eyo nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka mu butongole n'okuwaayo endowooza yange mu butongole. Ssaabasajja Kabaka nga nze muzzukulu w'amazige mu butongole nsaba okuwaayo endowooza yange ng'omuntu ku lwange ng'omuntu kubanga sijja kugamba ku lw'abazzukulu ba Buganda oba ku lw'Abaganda ku lwange ng'omuntu eno njogera nga nze omuntu okusinziira ku byendaba ne bigenda mu maaso n'ebyafaayo byensomyeko ne byendabyeko. Mu ndowooza eyo lwangira tteekamu okusaba kwange mu butongole nga nkusindika gy'oli. Kano akatambi njagala mukatambuze katuuke gye kalina okutuuka. Nazzi kuno kyabanga kive ensonga z'omunju oziteeka mu kyererezi. Ne tugenza otutuuka we tutuuse olwaleero ng'enju yazingibwako dda abatamanya ŋŋamba. Abatakkiriza dde omuntu yonna okwetooloola wadde okwogerako ku Ssaabasajja Kabaka wadde okumusemberera. Naffe ne tusalawo butyo tuyite ku mitimbagalo gino tusobole okusindika obubaka buno osanga busobola okutuuka gye tubwagala butuuke. Abantu bangi Ssaabasajja Kabaka abakwetoolodde baakulyamu ddenkwe n'Obuganda baabulyamu ddenkwe. Naye ffe tetujja kusirika ng'eriyo abeenaanika obusuuti ne banyuma n'abeenaanika emitega nswera ne banyuma naye ng'ate bajjudde enkwezenge mu bulamu bwabwe. Ng'era bakubikkulira obulingaaya munnange olowooza bakusekedde kumbe batega obuli kugaaya gye bujja ku katono. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu n'okutegeeza nti munnange ebigambo bye njogedde bibadde biyitirivu nnyo bisukka n'obugulu bw'eggongolo naye empaawo kye bikyusizzaamu ky'amaanyi. Olwaleero mu butongole njala kuwa ebirowoozo byange era mbikusindikire gy'oli. Mu kusookera ddala nfaayo nnyo gy'oli ku bulamu bwo ne ku baana b'ozadde omuli abalangira n'abambejja. Weetooloddwa abantu abakyamu b'omanyidde ddala okuva ebbanga emabega nti bantu bakyamu nga ggwe ng'omuntu tebakwagaliza era tebakwagala. Essaawa zino oli mu kaseera ak'okusoomoozebwa eri obulamu bwo n'eri ekifaananyi kyo eri abantu. Ssaabasajja Kabaka nsaba ng'otudde mu ntebe y'olugalaamirizo ng'ofunyira ekikopo ekyakakaawa akabugumiridde awo olize ebigambo bino. Emyaka gye buvuddeyo katono nnyo gigenda mu 5 navaayo nekuba omulango okutakungula nga bakuggalidde teri muntu yedda anyega. Nensooka nenkwata ekifaananyi kye nalina mu mutwe n'enkyoza nga nkyolekezza empologoma ento erindiridde Namulondo ya Uganda nti singa essaawa zino Katonda ggulu ddene eyali wani ku kutali mpagi akkiriza n'oseereera empologoma eno esigala luddawa. Olaba ggwe kennyini omulamu aliwo bakucunyizza bakulimya empindi ku mabega olwo empologoma ento egenda sigala n'ani era eba esigadde wa? Ssaabasajja Kabaka obukulembeze bwo buno bwakamalako emyaka egitali mingi nnyo gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo abantu abatakwagala abakuliraanye era abakwagala okuba nti oli mufu
naye nkusaba n'obuwombe taata kyusaamu yayokko ku bukambwe obukambwe buno ogenda bukozesa ng'okwata ejjinja limu olikubisa ebinyonyi bibiri byebiruwa ekinyonyi ekisooka kwe kutaasa empologomento erindiridde Namulondo ekinyonyi ekyokubiri kwe kutaasa Obuganda n'abo abaliddawo babusangewo olaba gwe kennyini bakulimya empindi ku mabega bakwogeredde bakoze buli kyonna ekisoboka okukusaanyaawo ate omwana omutono singa gguludde naasa singa gguludde ne ye kennyini agamba nti ndi essaawa yolekere gye yakutondera okubeera omwana ono agenda sigalawo atya ku bantu bano abantu bano bamanyi bulungi nnyo omuli gwewawa okukulamulirako Obuganda wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja omanyi bulungi nnyo ebigendererwa bye omanyi bulungi nnyo bano abeeyita bannyoko omuli Agnes Nabaloga Sara Kagere ne eyeyita mugandawo David Wasajja bwe njogera ku bakyala bana babiri ntegeeza abakyala bano ngabo bala abatula mu kifaananyi kino era zendowooza zaabwe eri obulamu bwo n'eri Obuganda omu ku bo yeeyita Lubugawo nenga Lubuga ne munnooli eyeyita Omumbejja Sara Kagere ebikola bakola bikuziika mu buwangwa n'ennono tukimanyi bulungi nnyo nti gwe yaddira mbigere bya kitaawo Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa ono ne bamufuutiikawo nga Lubuga ebizibu bye obimanyi n'ebirala bitumanyi babikugamba era nga bwe yita Lubuga bamufuutiikawo tateekeddwa kukola mikolo gyonna gwe gy'otateekeddwa kukola naye tulaba ebikolwa byakoleddwa okuserera kw'omuzaanakwo oba muzaana yafudde omukyalo ono n'atambula n'atindigga eŋŋendo okuva mu Buganda n'ayingira eggwanga lya Rwanda n'agenda okuziika era n'akwata n'ekimuli n'akiganzika ku ssanduuke y'omugenzi omuzaana nga ggwe mu buwanga bw'otakkiriza kuziika naye takkirizibwa kuziika kubanga naye mu buwangwa obwaffe Obuganda Lubuga yenna aba abugiriza Kabaka abeera yenkanankana ne Kabaka kati ono bw'abanga Lubugawo omukiiko omufuutiike ayina obuvunaanyizibwa bwe bumu era nga n'obuwanga temukkiriza kukola kintu ekyo yabadde akola kyaki kutuyita okusobya ennono luno si lwe lusoose nga basobya ennono ng'ekigendererwa kiri nti baagala bakusaddaake obutwe baakutega bwali mu kukusaanyaawo naye era bukyakulya mpolampola bantu bangi b'owadde obuvunaanyizibwa ne bagezaako okuyita mu nnono okukusaanyaawo ekyo kimanyi ate nga bamanyi guruupu eyo ekola buli kyonna ekisoboka okukusaanyaawo mu nnono mu bikolwa mu kutyoboola n'okwagala okubeera mu olusaanyaawo n'empologomento obwakabaka bukome ku ggwe naye Ssaabasajja Kabaka n'osirika taata akanaakulyako amenvu osusa kaseka bana kye bali mu kukola nkusaba okwata omuggo ogw'oluga ogukuli mu nsonda awo w'ogalamidde mu ntebe y'olugalamirizo otandika okkangavuula okutaasa Obuganda ow'ebbanga bw'otamuwemukira munnange teweebikka osanga ebikunta byonna byezinzeemu gwe empewo n'eryoka ekommonta ggwe n'ozimbagatala amatama bweppo n'ebigere okuba nti bifuuyirwa empewo ekikola ekyakoleddwa mu kuziika omuzaanawo kino nno naawe kennyini kiyinza okukuleetera obuzibu n'ebirala bingi bakoze nga tomanyi kubanga bano mu kutambula mu kukola ebirogo by'obikolwa byakalokalenzi tebalina abakwatira nsawo n'oli David Wasajja
njala tegeeza Obuganda n'Abaganda abantu bano ogende Rwanda bagenze nga bagenza ku biragiro bya state si bya Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka akimanyi nti Lubuga yenna tateekeddwa genda kukiikirira Ssaabasajja Kabaka. Ensonga zino zonna zalina kukolebwa wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga naye mbagambye nti ono Ssaabasajja Kabaka yamuga toddamu kunkiikirira wantu wonna. Kati yo nga state nabano bakintu beetuminkiriza ne basituka ne bagenda bonga abalangira n'abambejja balina okugenda abaaliwo naye ono Lubuga ne kagurupu kaabwe abakiikirira bakikola mu bukyamu. Abakungu bagenda kuba wali vunanyizibwa naye ono Lubuga n'akabinja kaabwe bakikola mu bukyamu. Mayiga emikolo gyonna egyakolwa bwe buvuna kubanga ye si wannono nkiddamu. Ebikolwa byonna ebyakolebwa mu kugenda okuwerekera omuzaana byalina kukolebwa omuntu atalinaako nnono ku Buganda oba ku lulyo olulangira olwa Buganda. Omuntu yenna aliko ennono tokkirizibwa ku lwa Buganda agenda kuziika nga Ssaabasajja Kabaka bwakola ki watakkirizibwa. Yensonga lwaki ngambye nti wasaanya yalina okugenda okukola oba okutuukiza obuvuna kubanga ye si wannono. Ono administrator Katikkiro abeera administrator oba yabeera manager taliriko muzizo gwonna gumutangira kukola bale bagenda okukola wabula bano bonna ba muzizo tebakkirizibwa kukola kye baakola naye okuba nti baagala okukola ebikolwa ebisanya Ssaabasajja Kabaka bagenda ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Omukyalo ono eyeeyita nti ye Lubuga akubugiriza ebyafaayo tubimanyi si mwana wa ntumbo za Muteesa n'oli munne Sala Kagere Agnes Nabalogo bannanduga si mwana wa Muteesa wa Muntombwe wepono oli omusajja omubutoolo David Wasajja bano mukwefuutika nga akajonjo tebalina bakwatira nsawo kubanga Museveni abakozesa. Omukyalo nalina embeera ejjatakkiriza nti agirina sijja kgenda yeeyo kubanga nabyogerako dda. Ne Ssaabasajja Kabaka ebikola ebikolebwa bisaddaaka ggwe ate bisaddaaka n'empologomento naawe okkiriza empologoma mu kiseera kino ekiri mu kiseera ekyokusoomoozebwa singa oba toliiwo omwana ono ogenda mumuleka mu ngalo zaani gwe banga bakutuusizza ku sseeri omwana ono bogenda mulekeraane kuba ekifaananyi ekigazi okiteeke mu maaso g'essaawa zino ogambe naye muzzukulu w'amazigoone biga byayogera nga birabika bituufu. Kwata ekifaananyi ekya Buganda n'ekyempologomento Ssemakookiro okyeteeke mu maaso ku mbeera gy'oyitamu singa oba toliiwo empologomento eno egenda kubeerawa. Kwata ekifaananyi kya Buganda singa ovaawo leero Buganda egenda kusigalawa. Awo nseetuseewo. Ssaabasajja Kabaka kuno kwe kusaba kwange. Tuli mu nsi esoomooza eri buli muntu alowooleza mu ddakiika eddako n'esembayo era nga buli muntu alina endowooza ye ku butya bw'alaba ensonga. Naye nze kuno kwe kusaba kwange. Nzijukira mu byafaayo jjajjange Emboga bye yansomesa ne bye yaŋŋamba nti Obuganda bwabeeranga mu matigga era mu biseera ebyakazigizigi nga n'ekire kikutteko mu bbanga wabeerangawo enkola eyakolebwanga okulaga Abaganda nti Obuganda tebuteredde. Ssaabasajja Kabaka nze nganze omuntu sikunenya naye ngenda kunenya Abaganda abaliwo essaawa zino. Gwe kennyini ovudde ebiseera bisinga ng'otulaga obubonero obulaga nti embeera mu Buganda naawe ng'omuntu si nnungi gy'oli era oli mu buwambe. Naye Ssaabasajja nsaba kulume kutokutegeeza nti Abaganda ba leero olaba bali mu okusoma obubonero obuli ku makubo nti wante bafuka awo n'asumulula empale n'ajjayo akali enkoko n'afuka bamuganya okufuka kuba n'asomera obubonero obalaga nkiddamu.
Ssaabasajja Kabaka Abaganda boolaga obubonero ab'emyaka gino ab'ennaku zino munnange obubonero tebabumanyi Abaganda abaali bamanyi obubonero abasinga obungi basigaddeko ebitundu 10 ku buli 100 9 kyafa kino ekiriwo bali mbirala nnyo tebajja kusobola obubonero butegeera nvuddengayo ne mbwogera ng'ate gw'ogamba akabonero kati olimba ekyo n'omuntu wa bulijjo akikola be Baganda abaliwo essaawa zino kati gwogezezzaako tulaga obubonero bo tebajja butegeera y'ensonga lwaki nsabye ebintu bino wammanga ekyokuma empologomento nkikulekedde mu mikono gyo ekyokuma Obuganda nkikulekedde mu mukono gyo kubanga nkulaza Obuganda ababutyoboola abaagala busaanewo n'abaagala empologoma esaanewo na buli kimu mbakulaze na buli kimu nkikuviiridde ku ntono kati kuno kwa kusaba kwange obubonero ssebo nsaba okukuluma kkutu butulemye okusoma era tetubutegeera naye kuno kwa kusaba kwange era nsaba kutuukako mu butongole sinze nandibadde nkusaba naye bagamba waddiza omulalu mu kyama nga abategeera bakuze eki babuze Ssaabasajja Kabaka wagoba wasaanya ku bwakatikkiro n'alemerawo ye neerondera ababbi abatudde emmenga bakutawaanya era bali mu kwonoona buli kimu Ssaabasajja Kabaka wasomako ku sayansi bulungi nnyo mumanyi n'enkola y'omubiri gwonna nga bwe guli bayinza okulanga onyiridde munda bw'onyiridde wano oyambadde bulungi naye nga munda ekikuli munda gw'okimanyi wano mu lubuto olubuto lulimu amawuggwe lulimu omutima lulimu ebiwowo lulimu ebibumba lulimu n'ebyenda naye ebintu bino biba byekyanze kiba kitegeeze ne wasigadde wagenda kwekyanga Ssaabasajja Kabaka n'obwombeefu nkusaba ekitongole ekisinze okwonoona ekifaananyi kyo mu bantu kye bayita ekya Buganda Land Board kitunze ettaka ly'obuwangwa n'ennono lyonna kirimazeewo kitunze ettaka ly'abalangira lyonna kirimazeewo kigobya abazaana ku mataka kigobya abalangira n'abambejja ku mataka kitunze ettaka kirimazeewo Abaganda ne batuuka okugamba Ssaabasajja Kabaka kennyini yenyigidde mu kugoba Baganda ku ttaka so nga ate si bw'okikola Ssaabasajja Kabaka mbadde nsaba n'obuwombeefu kano ke kalowoozo kange ebirala byonna byentoyinza nti baakuteekako omudumu gw'omuntu nkusaba n'obuwombeefu ekitongole ekyo ojje otubuulire lwatu nti okiggaddewo ye Buganda Land Board y'ogiggale tulabe banaddamu okutunda olusozi ng'aluguze alina endagaano ya Buganda Land Board gye waggala tuddemu addamu otunda embuga yonna ng'embuga endagaano agijje mu Buganda Land Board nga Buganda Land Board wagiggala ekiwandi obozze ku mazaalibwa ago obozze ku matikkira obozze ku mukolo gwonna ekitongole ojje n'ebbaluwa yonna mutaayi kugambe nti okuva n'olwaleero okusinziira ku bikolwa ebikoleddwa Buganda Land Board njiggadde tulabe ekintu kyonna bwe kiddamu okutundibwa mu Buganda nga kuliko endagaano ya Buganda Land Board ekyo kikome nti Buganda Land Board eggaliddwawo ekyo kimu ekyokubiri Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kkutu n'okusabeera Obuganda buli mu biwoobe Abaganda bali mu kubondabonda naawe kennyini embeera ogiraba naawe kennyini gy'oli mu sinnungi naye musibira mu bwa Ssenkwa Yoseri tibahabula otabasira omutani wa Kalekezo munyonyi w'omusaayi afudde Obuganda okubulaga nti buli mu ssanyu okutegeka ebivulo eby'omujjirano mu Buganda okulaga nti buli kimu kitambula bulungi ekifaananyi ekyo nno kibi eri ffe abamanyi ennono obuwangwa na biki ebitebeera mu Buganda ekyo ekifaananyi kibi nnyo butyo Ssaabasajja Kabaka ngenda kukusaba nkuluma ekkutu mu nkola y'emu okulaga Abaganda nti toli mu bikolwa bya mayiga byakola emmengo n'emikolo gyonna egikolebwa emmengo simanyi Luwalo simanyani simanyi Podesipowesa simanyani byonna biyimirizibwe mbagirawo kuba n'ekyo ekifaananyi kiraga nti Buganda buli ntende
buteredde bambala bulungi ne banekana naye ng'ate ekiri nga bo tebakimanyi babalese bulesi. Ssaabasajja Kabaka mbadde nsaba n'okusaba kwange kuno n'emikolo gyonna egikolebwa Emmengo mu Lubiri egikolebwa mu Bulange Emmengo simaye bano bazze kuwaayo oluwalo simaye bano bazze nagyo giyimirizibwa embagirawo buli muntu ategere nti Obuganda buli mu matigga. Kino kyo kikakkali naye ate kijja ngenda kikusaba. Ssaabasajja Kabaka amatikkira go gakuza buli mwaka, amazaalibwa go gakuza buli mwaka, bulungi bwansi buli mwaka abeerayo, n'emisinde egibbikibwa bunaku gibeerayo, n'okuggalawo omwaka obeerayo. N'ebino byonna ebikolwa biraga nti Obuganda era butudde entende buli mirembe. Era yo Museveni akyagala nnyo okubanga kiri bwe kityo. Y'ensonga lwaki olumayiga akipika nnyo kiteeka mu public nti Obuganda buli mu mirembe naye nga tebuli mu mirembe. Buli Ssaabasajja Kabaka nkusaba n'ebintu bino byandibadde biyimirizibwa okusiga ekifaananyi eri Abaganda. Ng'olumu bwe tumala ebbanga tekulabye ntandika okukwebooza kisiga ekifaananyi eri Abaganda ti empologoma gy'eri si nnungi. Ebintu bino by'okujjanga simanyi okugaddewo omwaka 31 ne banywa ne basanyuka ne bagenda mu lubiri lwa Mwange Emmengo naye ng'ate olubiri luli mu Kirusuubo tekiwa kifaananyi kirungi. N'ekyo ekikola nakyo mbadde nsaba kiyimirire. Ebivulu byonna mu Buganda nga biteekeddwa nga biriko erinnya Buganda nabyo mbagirawo biyimirire. Buli obubonero tuganya obusoma bwatulimu okusoma. Obubonero bwonna bw'otulaze ng'Abaganda abaliwo ab'omulembe guno butulemye okusoma kuba tetujja butegeera naye bino ebisobola okulabirwako. Bwe bubonero bugenda okulaga Abaganda nti Obuganda tebuli ntende tebuli bulungi buli omu agenda kitegeera. Wavaayo n'ogamba nti Abaganda muve mu kubongoota wali okitegeeza naye bano ababongo bwagamba okubongoota ebyokubongoota tebabitegeera okuggyako ng'emikolo egikolebwa mu Buganda giyimiriziddwa kubanga njagala kutegeeza Ssaabasajja okuluma kkutu. Abaganda b'okulembera kitaawo Ssekabaka Frederick Lwangula Muteesa bwe yakulekera abasinga obungi battiddwa bakubiddwa ku mataka. Bazzukulu bwe baziikiddwa gye batalina kuziikibwa nga Museveni yakikola. Abalala bali mu makomera bakyunyuzibwa Museveni yakikola. Abalala tebamanyiikiddwako mayitire Museveni yakikola. Naye naffe mu Buganda bwe twenyigira mu bikolwa eby'okutegeka ekivulu enkya ku Lwokubiri ku Mmande Olwokusatu kiraga nti Obuganda nabwo bwenyigira mu bikolwa eby'okubuzaabuza abantu ng'embeera eri mu Buganda mbi. Bwe twogerera essaawa zino kankuloopere Embassy ya Uganda mu ggwanga erya Bungereza ejjuddemu bakyala n'abaami Banyarwanda. Abazaana bo basajja bagenda ku Embassy eno okusaba ekintu kyonna ekikwatagana ku Uganda kasita oyogera Oluganda Kabaka kujjuluse tonna service gy'ogenda kufuna. Tekiri Bungereza kyonna bakikola mu nsi yonna kitegeeza mpola mpola abaana bannaabi baggyibwa mu mbeera y'okukola ebintu bya bulijjo. Nengere ebikujjuko ku kikujjuko bikujjuko ku kikujjuko bikujjuko ku bikujjuko kino ekifaananyi Museveni kyayagalira ddala. Kati okusalako embeera eno yonna okulaga Abaganda nti Obuganda buli wamu nabo ebifaananyi bino bye tulaga abantu biveewo. Kubanga era tebina kyebizza mpawo magombe gazza. Ssaabasajja Kabaka bakugaana okutambula kubanga balina ekifaananyi kye bataagala olabe. Genda mu Lukoola Abaganda bonna bawedde babasiba bamazeewo. Gende Nakaseke mu Luweera Abaganda bonna basigadde bitundu 2 ku buli 100. Gende Mubende bwe kiri. Gende Gomba
gende Metiyana, gende Masaka, gende Lyantonde, bonna baganda abasiba mazeewo. Nenge eno kivulu ku kivu. Nga naffe Mengo bambala obusuuti, ne bambala emitega nswera, ne baleeta amakula, ne bategeka emikolo, naye nga kyekiringa okuba nti toyagala kunaaba naye nga weefuuyira perfume owunya oli mu bantu naye ng'era tonaaba oli mu kyafu bajja kutegeera nti okola ki nti owunya kyekiri mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka gusinze ayibeene kubanga nandibadde sirinya mu ngatto zino okutegeeza bigambo bino. Abantu abandibadde bakutegeeza ebintu bino baba bakugobako era baba batangira obutakutuukako. Nkusaboddeyo otuule mu ntebe y'olugalamirizo w'oli. Ozze ebirowoozo bye mabega, obizze mu mbeera. Obuganda ebwasangibwa mu matigga mu biseera by'omu mpembe. Milton Obote. Obigassanganya obireeta obiteeke mu kikuba ekiriwo olwaleero. Enjawulo eriwo ku luno eri nti ono Senkwa Yoseri ye ayongeddemu bwongezi kirungo n'aleeta ekifaananyi ekiraga ensi nti eggwanga liri bulungi. Kwe kuleka amabaala, kwe kuleka emizikiti, amakyaki, ebivulu nga bitambula ku sipiidi eyayi nga n'ebimu sente yaziteekamu. Ekyo ekifaananyi kiri nnyo ku international level, ku local level nga ffe abamanyi. Kibi nnyo ng'eno munda waliyo kirala nnyo ng'eno bakulaga ekifaananyi kirala. Kyekiringa okugenda okugula KFC oba n'ogula bbaga. N'otuuka mu maka ago ng'ogitambulidde ogenda ogibikkula ng'erimu envu nnyo naye ng'ano ku ngulu bakulaze ng'ebadde bagikuleddwa wali nga n'ogenda ogibikkula ng'erimu envu nnyo. Obanga KFC ogiguze mu KFC we n'ogenda ogibikkula ng'emmere yagaze oba yavuze Buganda bwagaga bugazze buli buvugaze. Tekigasa kutegeka mukolo mu Buganda ng'Obuganda buli mu matigga. Omuganda tali ku ttaka, Omuganda takyafuna mulimu, Omuganda takyasoma, Omuganda mugubye ku ttaka. Buganda Land Board yennyini ekitongole kisiiga erinnya lyo obukyamu kikyawandiika endagaano ekitunda nga n'embuga eyasembyeyo gye naggambe eyambwemba musota eyasembye ogitunda mukazi Muganda ali mu Buganda Land Board kyesimanyi oba yenkalubo oba nkalubo baani mukyalo baŋŋambye yali namwandu w'omugenzi Kakyama Mayanja. Naye n'embuga y'Ebumera ya Ssekabaka Kimera era Buganda Land Board yekiri mu nga bwe nkugambye. Embuga ziweddewo, amataka gaweddewo, ne baleese ekifaananyi kye basiiga ensi ne ku social media nti abayimbi oba abakooloobe bannabyabitone ba mugaso nnyo okusinga ensonga z'eggwanga. Kyekyo ekifaananyi kye njagala obalaga olwaleero. Nkimanyi nti okukola nga tewali kuzannya kwafuula Jaaka omwana omunafu. Work without play makes Jack a dull boy mu luzungu w'ekitabo kyandibadde kinnyonnyolwa. Omuntu yandiga nti abantu banaabeera beesaawo nga bakungu bagola okubambu simanyi mwe temwagala bivulu bibeerewo. No, muyina ekifaananyi kye mutamanyi, ekifaananyi kye mutamanyi ekinene kigenda maaso. Weebuuze mu nsonga z'eggwanga lyonna lwaki bakusigidde ekifaananyi nti abayimbi oba music ebivulu bya mugaso nnyo okusinga ensonga z'eggwanga n'okubanja abaana abattibwa. Ssaabasajja Kabaka bw'owa obubaka buno njala kusigira ekifaananyi kyennyini bw'watuwa obubaka buno omusajja tubaddeko emmengo teyayongerako
nga bonoga nti kanyongere ku baka bwa mukamu wange manje oba ntegeeze eggwanga nti bikolebwa bikyamu teyayongerako yo baka bulwa zakambo noonyero wansi mu kitavu kyange wano obaka buno naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kittabantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Obako Ssaabasajja Kabaka wabuweereza eri Yoseri eri Obuganda. Naye omumpembe eyeefuutiise era atudde Mmengo, omusajja Omutanzania Omunyarwanda Charles Peter Mayiga, tavangamu wadde ekigambo n'eki. Ssaabasajja Kabaka, Abaganda baatoola obuuma obuli mu buwumbi n'obuwumbi okuzzaawo amasiro g'Abassekabaka. Omwaka guno nno gukwata omwaka ogw'e14. Omwaka guno bwe tukukuba oluku mu mutwe tukwata omwaka ogw'e14 nga tutulinda amasiro gaggwe tegaggoloza kitegaggwa kubanga balina enteekateeka namutaayiika. Ssaabasajja Kabaka, ekirungi obubaka buno ku nkomekerero yaabwo walengera ekiseera ekizibu. Ekiseera ekizibu kye walengera wakyogera naye wali okisindikira tebakitegeera. Naye tebajja kitegeera ng'enkuuka ebeerayo buli 31 Desemba, ng'ebeerayo bw'ebeera Bathedani, ebeerayo simanye Poosa, ebeerayo bino ebivulu biri Emmengo mu Bulange, simanye ebeerayo tebajja bitegeera kubanga balina ekifaananyi ky'abasiigira. Singa bino ebintu obirinyamu egeno ganno tekyali nkuuka ng'emwajjawo ekitoobero, ng'ekitoobero bw'osalawo wajjawo ekitoobero n'ogamba nti enkuuka tekyaliwo, ako kabonero ebeera sigino namba 1 eryo liba jjinja ly'okasuse okkuba ekinyonyi kiri kyenkutegeezezzaako. Anti buno obone bw'otulaga ng'ozotwebonekerako ebweru tetubutegeera. Kati obonero buyinza okusanga Abaganda babutegeere bulungi nnyo. Obuganda buli mu buwambe, buli mu matigga, bwe bubonero bwokka obusobola okulaga nti Obuganda buli mu buwambe. Tebajja kukkiriza kutambula era terasobola kukuwa alipoota namutaayiika n'olukangagga lw'abantu abali mu makomera mu Buganda. Nze kandukuwe amakomera gokka agali mu Buganda, abasajja n'abakazi Abaganda abakola ebitundu 25 ku 100 ku misango egibavunaanibwa gy'amataka era nga basibiddwa okubatereka buteresi amataka gaabwe gatwalibwe ebitundu 25 ku buli 100 Abaganda abaliyo basibiddwa lwa nsonga z'amataka gaabwe.
ebitundu 30 ku buli 100 abaana ba Buganda basibiddwa lwa byabufuzi nga bagamba ekimala kimala twetaaga obukulembeze bukyuke akamanyiro kasusse. Ebyo si ebitundu 5 ku buli 100 wasigadde ebitundu 5 ku buli 100 kambi kunnyonnyole. Ebitundu 45 kambi kunnyonnyole obitegere bulungi nnyo. Abantu basekinoomu abayagaliza bannantagambwako nga bali mu Buganda basibye abaana bannambi abaweza ebitundu 25 ku buli 100. Ebitundu 20 bisigaddeyo bibana abaze misango sango aida ndisodale mayina bie nkoko bo bisango sango busigadde. Ssaabasajja Kabaka ye ya reporta namutayika jenkuwadde yensonga lwaki bana abasajja bakwata n'emmere eyandibaddewo wabasibe tebagiteekamu ebiragalalagala ebigenda okubattira mu makomera n'okubajjamu amanyi g'ekisajja baleme kuddamu kuzaala. Ako nakakakodi wekalire biro byonna mbikuloopera teyabya bikuloopera naye nga bukyangobera mu bukulembeze go wakola statement eyo mbuulirako muntu kyeyadda n'akola ekwogera okufaanako ng'okuko mu Buganda ennaku zino tebaliiwo eya lipoota eri agenda gikuwa. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera eri abasajja bo n'abazaana bo nga babinyika dda mu nsuwa eggwanga baalifuluma bo baliraba balasi baliraba. Nkuloopera Ssaabasajja Kabaka eri abazaana bo n'abasajja bo ng'eggwanga Uganda baalidduka dda babinyika mu nsuwa ng'embeera gy'oyogeddeko gy'olengera baagiraba dda ng'era yaliwo mu biseera by'omugenzi Obote bwe yali bo ne bagamba katubinyike mu nsuwa tuviire eggwanga lino tujja kudda oluvannyuma ng'ekyosi kiyise gy'embeera emmaaso egenda mu Buganda. Kati yoono Senkwa bagenda kungamba ate Senkwa walijjeewa nabagambye nze nina akatabo mwezi gy'amanya gange ate nga ndikunnyonnyola. Enkwa mugimanyi gye bayita tiiki mu Luzungu. Enkwa terya ku muddo, enkwa ebeera ku bisolo kwenywa omusaayi ne Museveni abaddewo mu kunywa musaayi. Kati mutuumye Senkwa kubanga ye munywi wa musaayi. Mukulu Senkwa Yoseri tibahabula otabasiro mutano wakale nsede muzeyizede nsanga bisibe. Mukulu tukutegeeza ebikola byokola mu Buganda byokola ku Baganda ojja bisasulira. Mukulu Senkwa Yoseri ebikola byokola mu Buganda ojja bisasulira. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera abazaana ne basajja bo bafulumya eggwanga Uganda abayitirivu ng'ensi bagirabira bategeeza message eno nga baagiraba dda baabinyika dda mu nsuwa. Bali mu mawanga ageetolodde wano ag'omulirwano abalala bagenze musiza b'amagulu meeru abalala bo baasalawo kabasirikire basirikidde kubanga tebakyalina mwogerero. Twabeeranga ku mitimbagano entwogera ensonga balaga nsonga zino kati bazitegeera kyekyaggisaako n'obwenyi bw'ekitabo mu Uganda kubanga bye twogera Museveni tayagala bantu babiwulire. Senkwa tayagala bantu bawulire ebintu bino. Ye ayagala bantu babatamiivu ababongoota bayagala. Museveni yajja talina dda ekijiiko ky'ettaka akajiiko kano ka teaspoon oba kano akajiiko ke bawesa abaana eddagala kana kagaba sirapo nga takalina. Kati Land Road alina ebitundu 65 ku buli 100 mu ttaka lya Uganda yalijjawa. Samu Kuteesa yajja talina dda akajiiko k'ettaka balina miles and miles yalijjawa. Amama Mbabazi, Salimu Sale, Kahindo Tafiire, n'abalala balina mayiro n'ezittaka mu Buganda baazijjawa. Bye basajja benkusomedde alipoota abali mu makomera era abamu tebalivayo bagenda battirayo lwa ttaka lyabwe.
mukulu senkwa n'akabano kamwe mugende wammwe abasinga obungi ka video kante mwakalabye ne kankabazanyiremu olwaleero bwe tubage ebigambo bino muloza tusaaga ka video kano kabadde ku mutimbaga nite mwaka wadde makulu kabadde ku TikTok ne kankabaziremu dakiika eno ole musajja enyigidde mu kuwamba n'okutta n'okusiruwaza abaana abaganda n'okuvuma bazzukulu ba Nambi abagezaako okulwanyisa sisirimu ya Museveni okula nti bannayuganda bafuna eddembe yeeyita Pastor Bujingo naye ng'ate ye Niyonzimana Arosias Bujingo bulijjo tubaga musajja ensibuko era babulira n'ekitere embalaga ne balaga n'ennyina kati muganda we yazze olwo batandise okujja batandise okuyingira bavaayo nabagamba mugenda kubeera ng'obudde bagenzeeko bana basajja bagenda kuva bejjeewo ati basafeesinge nga temukyana kye mugenda kikolera batandise okusafeesinga wulira Bujingo nali neebuuza lwaki Bujingo alumba Bugwene nga wamuvoora nga wamuvuma kumbe Bujingo munamawanga si muna Uganda muganda wavudde e Rwanda n'amukyalira era boogedde awo Olunyarwanda ogenda kulaba Katambi bye boogedde naye wabula woba manyi toli munamawanga jajjaawo ne jajjaawo si bannayuganda ensonga za politics we Uganda zeesonyiwe mwe abatukomentingako bubi mwe abatuvuma mwe abatukusaizinga mwe abatulemesa ku kitwagala mbagobi mulimu abalungi mulimu ababi abanyarwanda naye abanyarwanda abayo batuletedde ebizibu nga Bujingo bano ogenda kubiraba azirako omulundi gwa 8 He comes after me the 8th time. wayisewo ebbanga ddene nga yeteekateeka nga kiringa kirooto ndishimye ni igitangaza kitagurwa n'amafaranga n'ubwo wapfutangaye muvandimwe ntagurwa kati otosobola mugamba nti alina kulwanyisa Kyagulanyi mpaka kumufiirako kubanga batandise okuvaayo mu binnya nabaga mugenda okuzuuka ng'obudde bugenzi nga batandise okuvaayo mu binnya bavaayo mu binnya bangi batandise okubalaba naye mwe mbeera mbivulu kunywa kwepica kudda ku social media kulaga mabeere bubina nakuwemula kubanga mulemye okumanya eggwanga lyammwe bano tebateekeddwa kubeera mu Uganda. If they are to stay in Uganda, they must pay allegiance to Uganda as their own country. But on yabalekera waka waino mu 2.5 bateka mute eggwanga ly'Abanyarwanda tebalina nsibuko. Nga nfundikira baani abagoba abantu ku mataka? Baani abali mambuka bagoba abantu ku mataka? Basoga, Batoro, Bachiga, baani? Genda ku mbuga za Buganda zonna okubadde kukolebwa ensonga z'Abaganda kuliko Banyarwanda be bajjuddeko olw'okuba nyina erinnya Uganda asobola okwogera Oluganda nga talina kyasobola kukola. Goloza lwaki abasawo Abaganda ab'ekinnansi abaffe basusse obungi kubanga Abaganda abatuufu baliko empewo babivaamu dda. Tosobola kukulemberwa Silivia Mukando noga nti empewo zigenda kwogerako okune kitosobola. Tosobola kugamba nti oligenze wa mukyalo mulundi oli simanyi kulanda mukyalo mundu agenda kugamba ki? Ogenze ono yedira Kabona Jumba omusajja Omunyarwanda yambu yedira akima tana kyagenda kugamba kubanga mu mwasalo tusula kalicha yamu ne mugirekera abasajja Abanyarwanda. Genda buli mbuga ya Buganda yonna weri wabadde wakola emikolo gy'okusamira
n'okuyita empoza Buganda oleba ani abaliwo kabano kerere ke kajjuddewo nenga kuvadde omunyarwanda asamira empoza Buganda nene mutuula abali emmengo buli omwe akola bibikubba mataka gwete weewuunya bizinesi zonna ezaali mu Kampala zaali ziddukanyiza Abaganda bizinesi zonna kebeere ntambula kyetuyita transport yali eddukanyiza Abaganda balagawa bagivaamu obusuubuzi bwali buddukanyiza Abaganda balagawa babuvaamu okulima kwali kuddukanyiza Abaganda balagawa bakubajjamu ebyobufuzi byali bikulwa Abaganda badda luddawa bakuwa Omuganda ku ground nga ne police wati bakukiriza kwesimbawo akukuba Munyarwanda nenga yeyita Muganda tugenze mu malwaliro ba professional doctors abali basinga obungi nga bali qualified lovely and friendly bonna basanjizibwa basigadde badduka tugenze mu masomero agali gaddukanyiza Abaganda nago tugenze mu music industry gye muyite ya art yonna kabano kagitutti naye beyita Baganda kabano Abaganda bonna be batakuloga bakuyiwa windows bakuloga bulozi noyita bakukuba ekikono bakabano buli kimu kyonna bakitutte education system egenze politics Abaganda gozaati bakuba Kyagulanyi mufiirako amukuba mu Luganda negenda omubuuza amanja g'omubuuze mugatambula ng'Omuganda avuma Kyagulanyi tasobola kutuuka dde ku jjajja wasooka buuza avuma Kyagulanyi atambule ng'Omuganda tasobola kukubuulira jjajjadde okulaga eki gye bamuziika naye alina erinnya Egganda yavuma ekyo nabage bakola ekiga kibayita camouflage they pretend to be you but they don't belong anyway they just camouflage ne bafuuka kye baagala kubatunuulira avuma kyo mugetambula ng'Omuganda tasobola kulaga jjajjaawo naye avuma Kyagulanyi nga alina olunnya Egganda gwe mbuliraayo how many abamambuka bameka abavuma Kyagulanyi mbuuliraayo abamambuka bameka bavuma Kyagulanyi mbuuliraayo abomu east ng'ogikutte nakuva Busoga kuddagulu mpaka Mbaala bavuma Kyagulanyi mbuuliraayo abeeri mu Bunyoro Busoga Bukonjo Kirira Abanyankole bakava Kyagulanyi bambuli babe how many are they nowhere jangu wano mu kyombo kyekye togattiramu amu abefula Abaganda bavuma Kyagulanyi ogenda mubuuza mune tambula ng'Omuganda Museveni kyakozesa noyo avuga nti Omuganda ayineeko Omuganda talina nkwe singa ayineeko Uganda wandigisanzeewo mbulira omukulembeze Omuganda yali asse ku bantu mubukulembeze mu terms of politics mumbuulire abeeyita Abaganda bebayina enkwe ejje neyeetuma nti ndi Mugisu natta abantu Mugisu si yabamusse oyeeyita Omugisu yabassa abantu mumwina nti mutamanyi kye mutasoma mwina kye mutasoma kye mutamanyi kubanga mwakyawo okumanya mwakyawo okubuulirirwa eno video yano ngikoze nga yanjawulo ku video zembadde nkola buli lunaku lw'ensonga mbadde nsaba obubaka bwange butuukire Ssaabasajja Kabaka n'okusaba kwange kubanga ndaba
obudde buggwerera busebengerera enjuba etandise okuzza ebigere gyeyina okuwummulira kiriba kya nnaku nnyo era kya nsonyi nnyo ng'obutambi buno buggyibwa buzannyibwa ku mutimbagano oba ewantu wonna ng'ebigambo nga bwe nabirambulula bwe biri nga bigenda mu maaso zikusanze omwana omuganda zikusanze omwana omunyolo zikusanze omwana omulamogi zikusanze omwana omusoga zikusanze omwana omugisu zikusanze omwana mu Northern Uganda nga wenyigira mu bikolwa by'okubuzaabuza eggwanga ng'eggwanga balitwala nga n'abalitwala tebamanyi nkiddamu nkuwa omulango gusembayo golooza lwaki abasinga okubalatira mu nsonga z'abantu abattibwa n'abawambibwa bakyogera teri mu Uganda amateeka mwegale nti omuntu bw'ayogera ku musango oguli mu kkooti n'agwogerako bubi oba n'agwogerako nga tegukkirizibwa avunaanibwa omusango guli mu parliament wagala abantu noyina jiraga nti abo baafa let them that is a collateral damage nga tebannakwata kuwo kubanga bakimanyi kikolwa kipi munnange nazina obulungi atera nannyuka mukkiriza okugenda kwange kuno kangende mpumuzemu engalabe tujja kudda tusinkane ku Lwokusatu tujja kudda tusinkane olw'ensonga nti ku Lwokutaano nga lumu sijja kulabika ku mutimbagano nga bwe nababuulidde nakolamu ensobi wiiki ewedde olw'ensonga nti nali manyi ku Lwokusatu lwe lumu no ku Lwokusatu nja kubeerayo ne ku Lwokutaano nga lumu sijja kusobola kubeerako ne ku Sande sijja kusobola kujja mu bimuli Mbulange Mmengo ndiddamu okulabika mu ennaku z'omwezi lindako mmala okulaba soke mundekemu wano katono mmala obbabuulira ndiddamu okulabika ku ennaku z'omwezi nga 6 lujja kubeera Lwakusatu nkoma kulabikako ku Lwakusatu nja kuddamu okulabika ku ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa Desemba ndoza mutegedde bulungi nnyo ngenda kusooka kuwummuzamu birowoozo byange n'okukungubagira muzadde wange eyanvaako nga lumu Desemba kati giweza emyaka 22 bukyanga Allah amujjulula mukadde wange omukyala so sijja kusobola nja kubeerawo ku Lwokusatu nja kubeerawo ne ku Lwokutaano sijja kubeerawo ku Sande bimuli Mbulange Mmengo sijja kubeerawo nja kudda ku Lwakusatu ng'ennaku z'omwezi 6 so Allah bankumire muna gye musinkana wa gye muli tusinkane ku lunaku olwo okujjako kye mbali njala okutereeza mu vidiyo gye nakola eri bwe nali babuulira ensonga z'Abayisiraamu nabagamba ekazi 15 ze baatunda mu bajje ze yatunda ze yaguza Museveni ku bazimba hoteri ya golf course zaali Chittante zabayita Chittante golf course so si Kitintale liri ogenda luzira eno golf course eri wano wansi Kitintale ndoza mutegedde bulungi so mbategeezezza nti nkoma okubeera ku live kuno ku Lwakusatu then nja kuddamu okulabika ku mutimbagano ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa Desemba mmala okuwummulamuko naye nga buli omu Mukama akukuume era abakuume bwe nva ku mutimbagano kuno wonna ka video kengenda okuta ka breaking news ngenda kakola nga bwe nakagenda kata ku Facebook ne ku TikTok yange ka breaking news mugenda kawuya sigenda kabalirako kabaterako wano njagadde nkafumye ngo budde bukyali bagenda okukola vulungutowe mu parliament ng'ensonga muzitegedde ngenda kata bwe nva ku mmala oteka video eno gye gitadde ngenda kumala nkate nkabatere ku social media mu katambuze nja kuddamu okulabako ku Lwakusatu ku Ssabbiiri kuddamu okulabako ku Lwamu na 6
kale mukama 13 mpeera mweraba.